بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا pozi baganda bange mwenna batuliriza twayogera ku mulundi gwaffe luli ogwayita nga tulaga ejjana kitegeeza ki na ngeri Allah gye yagiteekateekamu na biki ebigenda okubeerayo. Ne tuyingirako mu mayumba ne tugalaba twaganyonnyola ago Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekera abakkiriza be. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama nga bwe yatunnyonnyola kiki kye tugenda okufuna abakkiriza. Pozi omulundi ogw'olwaleero biidhinillahi subhanahu tugenda mu maaso n'okwogera ku jjana. Ejjana eyo tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekateeka ffenna gye tukolerera, eyasooka n'alisembayo ffenna tulwanirira okuba nti tufuna ejjana. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yatugamba a'adtu li'ibadi s-salihina ma la aynu ra'at wala uznu sami'at wala ala khatari qalbi basharin. Omubaka yakutegeeza bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ejjana eri abaddu be abakkiriza ng'amaaso gaabwe tegagirabangako, oba ebintu ebirimu amaaso gaabwe tegabirabangako, wadde amatu gaabwe okubiwulirako, wali omutima gw'omuntu okuba nti gwali gulowoozezzaako ku kintu ekifaanagana n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyali mumukkiriza mu jjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gituwe, Allahumma amin. Pozi baganda bange tugenda olwaleero okunnyonnyola, twagiraba bulungi ejjana ne tuyingira ne tulaba bulungi amayumba nga bwe tugannyonnyoddeko. Olwaleero tugenda kwogera ku kyengera ekimu ku byengera by'omu jjana Allah kyatusuubiza kyeyayogerako entakira mu Qur'an al-Karim n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kyazze ng'atunnyonnyola. Ekintu ekyo tugenda okwogerako ye mukyala w'omujjana. Omukyala w'omujjana Allah subhanahu wa ta'ala yamututendera era omubaka n'atutegeeza bulungi nnyo. Omukyala oyo tumwogerako afaanagana bufaanaganyi mu linnya n'abakyala bano ab'oku nsi, naye bwe tugenda okumunnyonnyola ye yennyini ayawukanira ddala nnyo n'omukyala w'oku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ng'annyonnyola omukyala w'omujjana, yamutemera nga bwe tugenda okumuwuliriza. Era nsaba nnyo abantu bagende nga bagoberera bukiripusi bwaffe buno bwe tugenda tufulumya, omuntu ategeera ejjana n'omukyala w'omujjana Allah gwali bamuwadde afaanagana atya. Allah bwe yali amwogerako yagamba nti fiiha azwaaju mutahhara. Allah yagamba fiiha azwaaju mutahhara. Allah bwe yali nga ategeeza fiiha, ono yali ategeeza mu jjana mulimu abakyala mutahhara. Allah yayogera yennyini. Allah yabatenda mu sura Al-Bakara, n'abatenda mu suratu Al-Imran, n'abatenda ne mu suratu An-Nisa. Essura zino nga bizigenda zitambuligana zombiriri oba zonsatule, Allah yajja atulaga abakyala ng'abagamba nti fiiha azwaaju mutahhara. Abakyala obutukuvu Allah bwe yali ategeeza bwe butya, njagala tukutegeera olwaleero. Abakyala Allah bwe kubagamba nti mutahhara kyeyali ategeeza la yataghawwatna. Abakyala abo bo tebagenda manju, tebakola mpitambi ng'omuntu yali badde akirowooza nti omuntu bwati bwateekeddwa okubeera. Abadan babakyala la yataghawwatna, abakyala tebafulumamu mpitambi yonna. Bo tagenda kukeesa lunaku lumu agambe nti agenda mu toilet. Ekyo Allah kyagamba nti azwaaju mutahhara. Ekyokubiri la yabulna, abakyala abo tebagenda mu kiyigo, abakyala tebavaamu musulo. Abakyala Allah yabatonda nga bali special nnyo okwawukana ku bakyala betumanyi oba ku bantu abalala. Lwaki? Kubanga Allah yabateekateekera abaddu be as-salihin, abalongoofu. Kyava agamba nti mala aynu ra'at, yateekateeka mu jjana ng'omuntu yaliraba tabirabangako, wala udhunu sami'at, wadde amaaso ge tegagiraki oba amatu ge tegawukiwulirangako, wala ala khatari basari,
wadde omutima gw'omuntu tegulowoozangako kintu Allah kyagenda kuba mukkiriza mu jjana agambe tinali nkirowoozezako ku nsi gyekirimu ekiti abadan. Kati kyava tuga nti abakyala fiiha azwaaju mutahhara, waliyo abakyala abatukuvu la yataghawwadna, abakyala abo tebagenda manju, tebagenda mu mpitambi, wala yabulna, abakyala abo tebavaamu musulo oba tebakojoba nga bekyali badde ku mbeera y'abantu. Era n'atugamba nti la yahibun, era abakyala abo tebagenda mu nsonga, kyava agamba nti azwaaju mutahhara. Abakyala Allah yabatenda n'obutukuvu obwo obw'ebintu bisatu byetulabye. La yataghawwadna, abakyala abo tebagenda manju, wala yabulna, era abakyala abo balina kiseera kyebagenda kutuuka nti gwali agenda kuva mu nsulo, wala yahibun, era omukyala oyo tagenda mu nsonga zaabwe. Bano ab'okunsi bagenda mu nsonga, ebyo bibagana okubeera nti mutahhara. Allah tabogerangako nti mutahhara, bali abayita mutahhara olw'ensonga ki? Ebintu ebisatu ebibula ku muntu muno ku nsi bubeera buwadde, so ate eri kibeera kitiibwa yauma alqiyama. Allah bali batuwadde ejjana. Ekyo bwe tukivaako ekitendo Allah kyabatenda nabo, abatenda n'ekitendo ekirala sallallahu alayhi wasallama yajja n'akitegeeza. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama la nasifaha, ombaka agamba nti la nasifaha khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ombaka yannyonnyola n'atugamba nti omukyalo oli alina akatambaala ku mutwe, naye wala nasifaha, ombaka agamba nti ay khimaha, akatambaala akali ku mutwe gwe khairu min ad-dunya wa ma fiha, kalungi nnyo okusinga ensi eno n'ebigirimu. Bugattegatte ensi eno yonna n'ebigirimu, tosobola kubeera nga wenkanyankanya obulungi bw'akatambaala k'omukyala w'omujjala kasiba ku mutwe. Kati bwe kaba nga akatambaala sallallahu alayhi wasallama yatutendera akatambaala ako nga kalungi, fama baalu ashab au sahibatuha, ate oyo nyiniko yagenda kubeera atya? Mbaka sallallahu alayhi wasallam yatunnyonnyola n'atugamba nti wala nasifaha, akatambaala ke kasibye ku mutwe khairu min ad-dunya wa ma fiha. Wa hadisi inda Imam al-Bukhari yatugamba nti kalungi nnyo okusinga ebiri mu nsi oba ensi yonna, wa ma fiha, n'ebigirimu bw'obigatta nga birungi. Akatambaala kaliko omukyala omujjana kasiba ku mutwe gwe kabisinga byonna. N'atunnyonnyola n'atugamba sallallahu alayhi wasallama wa sha'ruha, ate bwe tugenda ku nviiri ze zo ng'enviiri tawila, enviiri ze mpanvu nnyo, wa na'ima, ate nga mpeweevu nnyo. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yatunnyonnyola bulungi omukyala w'omujjana ebitendo byengenda ogenda nga mbalaga biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Olwaleero twasoose ne tubalaba nti abakyala la yabulna, abakyala tebavaamu musulo, wala yataghawwadna, abakyala tebagenda manju, wala yahidun, ate tebagenda mu nsonga zaabwe. Ekyo kitendo Allah yakitenda nabo nga tulaga nti mutahhara, batukuvu okuba nti ezo zonna embeera bo tebazirina. Mbaka natugamba nti wala nasifaha ala ra'siha, kakatambaala kasiba ku mutwe khairu min ad-dunya wa ma fiha, kalungi nnyo okusinga ebirungi by'ogasigase muno kuno ku nsi n'ensi yaako. Akatambaala kali obulungi kabisinga. Amma shaharaha, ate bwe tulaba enviiri ze tawila, enviiri mpanvu nnyo, wa na'ima, ate nga mpeweevu nnyo. Agamba nti aswad, enviiri ziri nzirugavu nnyo. Byalinga nnyonnyola enviiri ze obuddugavu ka layiri, ozigeraageranya ng'ekizikiza oba obudde obuzibye, bwe buddugavu bw'enviiri z'omukyala w'omujjana. Amma wajhiha, bwe tugenda ku kyeni ky'omukyala oyo oba feesi ye, baginnyonnyola bulungi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabayita huru al-'ain. Ekigambo huru al-'ain kiba kitegeeza, Ibn Athir bwe yalinga nnyonnyola ekigambo ekyo Allah kyeyagamba nti huru al-'ain, bw'atyo Allah bwe yabatenda n'ebitendo ebyo. Omukyala yenna tayinza kuyitibwa huru al-'ain okuggyako nga shadidul bayad, ateekwa kubeera nga mweru nnyo, takoma ku bweru bwokka, wa hasana,
ateeka kubeera nga mulungi nnyo. Kati omukyala yenna ayitibwa hurul ain. Ekigambo huru kitegeeza jamu oba pululo. Ekigambo ekyo kiri mu bungi, naye omu bamuyita hawra'u. Omukyala oyo hawra abe tayinza kuyitibwa hawra kama kala Ibn Athir, okujjako nga shadidu bayad, ateekwa kuba mweru nnyo. Ate takoma ku bweru bwokka, wa hasana, ateekwa kuba nga mulungi nnyo. Kyobulali kuno ku nsi tetulinaako muntu mweru na muntu mulungi oba mukyala ateekeddwa kuyitibwa hawra, taliiko. Kati babeera bangi tubayita ba huru al-ain, abakyala baki, abakyala abalungi ababalagavu. Kyekigambo kye tuyinza okunnyonnyola nga balungi nnyo, ng'omuntu wabeeraawo n'agamba ti wallahi omwana oli mulungi. Mutuufu omwana abeera mulungi, naye ate bw'ayitawo n'aga nti omwana alinga amata, omwana mulungi n'amufaananya n'amata, obulungi bw'amata. Kati ekiseera kituuka n'agamba nti gali matabuta. Kati ekigambo ekyo matabuta, omukyala w'omujjana yayitawo olw'obulungi bw'alina. Kati Allah kyava agamba nti hurul ain, abakyala yabayita hurul ain, beeru nnyo. Kati ekigambo ain ekyo Allah kyeyayogera, oyo jamu oba pululo bungi, naye bw'abeera omu bamuyita aina. Omukyala aina au mura'atul aina tayitibwa mukyalatu al aina. Ebbanga lyamala nga sifa z'eriiso lye tezituukiridde. Awalan ateekwa okubeera ng'omukyala w'omujjana oyo gwe bayita hurul ain nga mulungi mubalagavu, nga bwe tunagenda mu maaso insha Allah nga tubannyonnyola ekigambo ain kitegeeza ki era kiva mu kigambo ki, era omukyala oyo ateekeddwa kubeera nti afaanana atya. Pozi baganda bange, omusomo gwe tuliko twagala kulaba ku birungi ebiri mu jjana, era bwe tutugenda mu maaso nga tunnyonnyola ku kirungi kye tutandise nakyo ye mukyala w'omujjana. Njagala tumunnyonnyoleko ebitendo 42 tumalirize tukwate buli kimu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, olabe engeri Allah subhanahu wa ta'ala gyakwagala n'engeri gyakutegekeramu, n'omuntu afeeyo nnyo alabe nti akolerera ejjana n'ebirungi ebigirimu, okusinziira nga bwana bawulidde ku kyengero ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatutendedde eky'omukyala w'omujjana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.